Stella, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukole olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dinedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina nokumuyamba oyo omusada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera candle night ogimanyi bagita candle night bwokutte gwobba washuga teyamazanye ku live vamo gyekiri vamo bendera ddala omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar abasajja munyiga nga tebabati n'oyingira n'atakubuuza ekibonyaabonya ababooda abasinga financial literacy oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo ate kyenayagala ku ttiimu ya mama fiina sente eziwaayo naye tebasaba njawulo the short and big show abantu bajagalira ddala
full body workouts ku Monday gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes, guys. The class is massive, guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga birimu. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubuulirira basenga. Nti genda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki one kimutawaanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Joanita Kawalia, Mama omulungi yagambye teri mukazi nga self made asobola kuyamba okize mu Luganda nga self made obanti ogere ntya nga yezimbye yekka like nina mu kasente kange nezimbye nfuse kyendi leero nga omusajja asobola okunfuga kuba buli wokkiriza bakufuga kitegeeza toyinaamu ssente. Omukazi yenna eyakkiriza okufumbirwa nakkiriza atambulye ku ntoli z'omusajja mwavu. Era bw'atyo yakubiriza nnyo abaana b'obuwala okukola ssente n'ayongerako akantu k'okusookasonga neza kugenda kaleeta akamwami muganga. Omwami we simumanyi tomumanyi kubanga ayina engeri gy'abadde amuwoningamu kakati nga sinatuuka ku mwami muganga kuba tankwatako. Kantandikire waliwo kitegeeza buli mukazi mufumbo mwavu bw'osookedde. Abantu abo waliwo abantu abanaku abafunye ssente mu bukulu. Abanaku abafunye ssente mu bukulu kuba kati nyina omukyala gwe nalabye ayogera n'agamba yitalabe tafuga musajja ng'avuga pulimu. Kati self made kitegeeza ki? Yeekoze anti ne yeekola mu ki mu kuvuga pulimu. Nemwe mimi kambeeko kyenkutegeeza mimi okitegeere. Omuntu yenna omukopi mu bwongo bw'afuna miliyoni 10 afuna ekirowoozo nti asobola okulamuza Uganda eno n'agigulako ekitundu. Sikkiriziganya na mukazi agamba nti tayola baana ba musajja nga goyina kitaawo bw'olaba bakulemye gende ewa kitaawo nabo basigale ewa kitaabwe. Ekyo nakyo nkimazi. Bw'atyo bw'aki ye mu maka gani mwogamba nti toyola baana? Nze soola baana naye Naalongo atugambye tudde kitaawo omumanyi kitange mumanyi ne bana abaana era bwentyo we banaleeta yes nganzijukira akagambo ke nganzire ewa kitange. Ate nno kankubuulire mimi mujoze basajja bannaku zino batali baganda. Omusajja omuganda mu maka ge tayogera lwajja tayogera ssaawa zaatuuka tebamubuuza bagenyi bajja tebamubuuza baana bajja waki waka yaleeta bulesi n'ateekawo kubanga wawe kuno omulembe abasajja batwagadde nnyo mu kutwagala ennyo akamanyiro ne kakola ki ne keeyongera. Omusajja butaleeta baana mu makaago tayagala kukulumya bulamu
tekitegeeza nti tabakola ki naye bwatuukira okulemererwa abale tekitegeeza abalemereddwa buki kate gwe nayo kati oyagala abatte nze n'ekirala waliwo omusajja yagamba mukwano gwange wuuyo omutuge nisiya gye mumutwala gwe nyamba okatugirira gwe ojja kumujja yakatuga nsubira buli omu ali bulungi kamera nsula akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwa real time with Mimi. Leero wabaddewo akatalinda ne tugamba katuka shooting. Omanyi buli kye tunaalaba nga weekiri nga kiyinza okuba kinyigiriza obufumbo ate nga tulina abaatwesiga ne batukwasa ddamula eno ddamula ya bufumbo si ddamula y'obwakabaka so eno ddamula ya bufumbo so ndi wano ne Naalongo Kitone nga bulijjo mu K'omusajja International omwami ali Canada. Saalongo nkutumiddeko nnyo weebali munnange kutukkirizanga mukyala kutuwangayo kantu wano ku Executive Media. Abanyambaza babayita Mimi's Glamour awo ku Saapolo engoye weeziri nga ate zirabika bulungi ate nga za bbeeyi ezijjayo klasi yo. So n'omukyala ono atunda eddagala egganda eri abakyala si kyekyo nedda okyogedde bube ojja kufuna obuzibu. Nze kitunzi wa Habo Store Uganda. Kitunzi Habo siiyo Habo Store wanti ze siri musawo kati nze nyamba abana Uganda bwe nsanga Mimi ng'atunda engoye nga waliwo azaagala nga mugamba gende wane ewa Mimi kati bakitunzi beegatta abantu 141 okuva mu bantu ab'enjawulo nga bakola ebintu ebya Habo. Buli kyogamba nti kino nga batuwa sample ne tugabirako abantu 5 singa abantu abo 5 bamuweera obujulizi nze mba mmaze ofuuka kitunzi we. Okuyamba abalala obutabbibwa bantu n'atuuka ng'atwala ekinyini kye nalabako nga kikoze ku muntu nga batuwadde kyabwereere ne beegattira wamu n'enfuuka kitunzi waabwe nga babayita Habo Store Uganda. Gwe besimanyi omusajja yagenda ate njagala kumunyweza nnyo nabo tubalina ne tebeera nga tebalina na ssimu wabula gwe bw'ojja n'ekyo ekitunzi mba mmanyi nti ojja kgenda Kaseese oyo wa Habo Store wajja okukolako ekyo gyakola ki gyali ne bakimpita sirina buzibu kubanga nkyagala bw'oba kitunzi w'ekintu oba oyina okuba nga okifaanana era onyumye oli smart simanyi ani akwambaza Naalongo. Saalongo yanyambaza. Saalongo yakwambaza engoye zino z'otoddamu oziteekawa? Nzigabira bakateyamba. Omala n'ozigaba? Emala n'enzigaba buli mwaka engoye nzigaba kubanga ziba nnyingi. Eziba nnyingi ate Saalongo yangano pangisa engoye mbuno oyambala ebizibu kati nekireka nali njagala nga mpangisa nenjira nakinnemesa. Manyi bango yazansula mu butego bungi. Nyambala ebizibu Naalongo? No Mimi yiyo oba oyambadde engoye zo leka kulimbalimba bantu golowooza ekikuwalanya kiki okulaakulanya ku sipiidi banno tebakyagala. Anyway eyo nga nvuteyo kambozeko abatulaba ku Executive Media buli londaba wano mu K'omusajja yaba atuddewo bw'onsanga eri ewalala w'obonsanze Nampijja agira n'akwatamu oba okuyamba tulaba nga abantu bawaba balina ekigambo ky'Olusungu kye baŋŋamba versatile kyekyo bakyogera Conrad oseka ki soko wamma kyekyo ng'osobola bw'osanga abasiru osirwala nabo aweetaagisa amagezi nokola ki ekikaddiya Bannayuganda ku speed kubeera too much serious nobeera serious okuva ku makya mpaka kiro okaddiwa ku myaka egitali gigyo kati ze wensanga abasiru nga bakuŋŋaanye ne mmala obwongo bwange ne bumpa nti kati bana entegeera yaabwe ya mpolampola nekkakkanya n'entuka ku level eyo yennyini ne tutegeerera wamu. Era Mimi nkusuubiza nakugamba mu bufumbo tuli mu lutalo buli muntu agenda okuyingira ngenda kulwanira kubanga Nampijja agira najja n'akwatamu indirectly bali olutalo balulwanira munda tebaagala kuvaayo naye nze ngenda kubasaba bajje kati nze Shalom saagala abeere ng'ateekayo obuvidiyo bwange vaayo wamma olumbe bulungi omuntu gw'oyagala okulwana ne Shalom temuli bante babiri anti abente mwanyi waliwo anyway Shalom tumuleke kambeeko ka example kempa abatulaba nalinako mukwano gwange najja yagala abantu bana mu kifo kimwe kati bwagende wa namba emu ng'amulimba kirala bwagende wa namba 2 amulimba bibye abantu abo bakeera ne beemanya muganda ng'oyo yatuula obufofofo kati aba anoonya omanyi yali muganda wo yali muganda wange manyi bba wange yagamba bw'olabanga gukusinga lwana obeeko gw'owaayiriza
otegedde era atera okukola ekintu akanagamba nedda oyo senga w'abaana yakyogedde ne mubuuza ne kati muganda olwaki omuleta muto nagamba olabanga gukusinga nalongo obwako gwowayiriza kakati nange nakitegedde nti muganda wange bwolaba gukusinga obwako gwokola ki gwowayiriza naye tomanyi era tusabire ku bantu bwe batyo nga mwannyinaze oyo tomanyi bwe kiwulikika nga abantu badde obalimba ne bukyanga beetegedde anti otuula obufofufu katamu ku katamu naye nga mbalamusizzaako yenze Mukomusajja International ntumirako abantu abatufollowinga nti mwebale tufollowinga bambi abantu abankubira nti babafera natwala n'obudde nenzija ku executive media nempaayo ennamba yange ate seeganya mbakwata ne message yadde ndwawo ziddamu naye mmala nze kennyini nenzikola ki nkiddamu siinayo obuyambi bw'Abannayuganda nga babusasulira ssente woofiisi yange ebeera nzigula okuva ku makya mpaka lwaggulu in fact ndowooza kankyukampeeyo n'olunaku ngambe buli lwa Sande ngenda kubeerangawo okuva ku makya mpaka ssaawa 12 kuba Saalongozi yanzikiriza okudda ewaka nga ndaba abaki abantu naye nze nnumwa nnyo ennaku ng'omuntu nyina YouTube nyina account nga n'amanya gange bagamanyi nti nze nampijja ki kitone lwaki gwe omuntu akunnyonnyola nga yenna mulindwa simanyani n'omuteerako ssente gundi gye baakuguddemu baakoze bulungi nnyo baataddeko mannyago biringa byajatinamyalo okitegeera bannange abantu baggulawo accounts kati naalewo kyolina okukola waliwo n'ennamba y'essimu kati waliwo gwe bafuna bluetick bagifuna batya management y'ebiteekemu bagifune kirwawo ko nange nagitaddemu ndabira ddala ng'ebintu ebisinga kyekyo kati singa oli ku Instagram eri ne Twitter yo yakusasula busasuzi ng'ogifuna kanedda kati anke ekyo kinkolere kubanga kati ndabanga sibitegeera nze ebyo akoze si kirungi ekyokuggulamu accounts ate nno abantu baze bakyogera ebbanga naye nga nze ngamba babeera babafera abantu babafera naye abantu tebali serious tebavaliwe nga ssente zaabwe mimi kubanga nze emyaka gye mmaze ena ku internet nga njogera gye nsangibwa ompuliriza kati gwe wanfolowinza oti atamanyi gye mbeera so abantu bababbidde ddala biringa ebiri ku Hajjatinamyalo Hajjatinamyalo talina TikTok account okitegeera waliwo TikTok accounts ziringa 4 naye zonna era bwe nva wano ngenda ku poliisi kubanga bange yangambye ngende ndipotinge bwe mala okulipotinga kubanga ekyo njine namba y'essimu ejjako abantu ssente bagimpadde poliisi bajja gitulakinga bangaye bajja bakwata naye kirimpuliza bubi nti nze Abannayuganda mbeererawo abo abateesobola kati lwaki ate omuntu bw'oba obayambira mu linnya lyange bayambe nga nze bwe nkikola ki bw'okikola so si kubajjako ssente ng'ate tebayina katuyise wano n'omukisa mimi okusaba gavumenti abantu abali mu kumenyebwa amayumba gaabwe nalabye omukazi ng'akaaba n'agwa mu kkubo manyi nze bwe nnumwa nkaaba mangu nsaba President Museveni ayimuke ayambe Abannayuganda bano abanaku abayaziirana ng'omuntu etteeka bagamba baalikola nsimanyi nkaaga mu emeka omuntu amaze ku ttaka nalabye omukadde gwe basitula ng'ali mu myaka nga 10 takyasobola kutambula yadde okwefulumya wabweru nsaba Jeno Muwoozi abantu abo bakikola nga bali mu yunifoomu ya ggwanga muveeyo mutuke ku gulawundi kuba kitutegedde ba MP tebakola tebalina budde omuntu wamalira ku ttaka ebbanga eryo lyonna nga temukirabanga nti ali mu bumenyi bw'amateeka bannayensaba gavumenti bambi muleme kwagala nnyo myala kusinga abantu pulezidenti abantu abanaku be bamulonda mimi be bakyalina obudde obugenda mu layini omusana gubakole ki gubookye ate sisuubira nti wemma mwagala oteekawo omwala omunayuganda wemma muwa ssente eziri wathawo wabadde nga mukwata ssente ne muziwa federation y'abayimbi nti wali 5 naye okujja mu musende nga tamanyi gyadda okitegeera olumu balemeraawo ssente muba temuzibawadde ne bagamba bapromota babawadde obuwumbi 2 abayimbi babawadde 5 yugeti ezo ssente muziyimirize muyambe Abannayuganda abayagula ng'alina n'endagaano ye mu ggwanga nga akkirizibwa okuba nga owaali yakola ki obwannannyini bw'ettaka mu ggwanga mwebuli naye omuntu oyo akasente pulezidenti ke baagala katono nnyo poloti teweza na bukadde 5 mubasasule bagende mu ssanyu lwaki Abannayuganda bayazira n'ofuuka emmomboze mu nsi yaabwe mpulira bubi era nsaba Mukama oyimirire n'abantu abo tulabe nga tufunayo omuntu asobola obbayamba buli omu ayiseemu eddoboozi nange nja kukolayo vidiyo gavumenti omanyi wemutayogera nnyo tebawulira bannange kibi okubanga mwagala nnyo emyalo okusinga abantu kibi nabyo omukazi namwandu mimi nga baawe yafana twakulunda naye lwaki temutudduukirira amagye ne mugatuyiwanga mune tutya okuva jjo nsiiba mu ttooyi mpama bupami olubuto olunuma bannange buli kimu kinnemye bannange mutuyambe ne bajja nekintu nekigakola ki kati alagaabanaalo bagasenye eyo kibali mu kumenya nze sinatuukayo ku gulawundi budambira bakusimu kifo ki kibali mu kumenya bamenye Kawaala
ne bamenya bannange oba president nkukubira mulanga lwa nsonga nkwagala eddembe lye waleeta abantu tebakubanga twalowooza nti abantu balina eddembe beeba Uganda akakasa nnyo teri muntu ali bulungi akuleewe akakasa abantu bagenga bagamba nti twalagalako mulitakuzira kubanga nneme ebeera Uganda sigamba nti yavisa Canada erwawo omulungu Uganda naye abantu basenga okitegeera gamba babaguzaawo kitegeeza nnema yandibadde yagula awantu awo nga tewalasobola tundawo buli ewetaagisa nga gavumenti eyagalawo nga yagulawo ne bagamba nti awo olaba kalayini ako olutobazi we lukola ki oba omwala we gulina okuyitira mita 9 nga n'abantu bandibadde bakimanyi kuba tulina bakyamanizi b'ebyalo bandibadde baaliwo nga nneme eraga weekola ki weeyisiza naye omuntu n'amalawo emyaka 3 ne mujja ne mumenya ennyumba ye n'abaana be omukazi ng'agamba nti n'abaana bange simanyi gye bakoze eki nedda president sijja emirembe gye waleeta nsaba oyimuka oyamba Abannayuganda kuba babo ate balina gye bagenda kulaga. So Nalongo mu nsonga z'obufumbo omuyimbi Shiba alina podcast ye tukyamuliko podcast ye yakyazizza maama w'eggwanga omukyala omuyimbi omulungi Joanita Kawalya mu bintu Joanita Kawalya bye yayogedde nena byenzikiriziganya nabyo omuli siyola mwana wa musajja abaana b'omusajja baba baana besimugaana bazaala nekyandibadde kirungi nnyo n'atabandeetera lwakuba nti ye engeri gye yabadde akyogeramu saagitegedde oba yabadde n'obusungu oba yabadde naki omanyi bw'oba oyogera ng'okola bw'oti wabaawo obusungu bw'oba olina so ekintu kyabadde ayogera ku nze kyabadde okke naye engeri ndowooza gye yabadde akireetamu then naawe ensonga endala ey'okubiri nti teri mukazi tusooka oba tumaleko emwemu tusooka emwemwemu ndiwa nga tujja zigatta kale wagirabyeyo nagirabye kakati mimi ngenda kugezaako manya abantu be Uganda banyiiga mangu bo banyiiga mangu ngenda kugezaako okuba nga soogera ku abo babiri naye nga njogera ku bantu abeefaananyiriza entegeera bwetyo nange mwendi omu kituyambe buli muntu okumanya walina okuyimirira mu Uganda abantu mubawadde nnyo ekitiibwa olw'okuba yazina nti olw'okuba gundi muzinyi engeri gye yazina amazina n'agakunkumula kimwe katako kubanga n'amagezi akola ki nedda yasobola amazina kiri kyali kitone temugatta ebintu by'okutegeera ku kintu omuntu kyakola bankinyonyole ntya simanyi bwe bankinyonyola kyolw'okuba oli member wa parliament ate oyo asobola okuba nga amagezi alina ngamba ku bino ebitone gundi muyimbi naye nga ensi emwagala lwakuba muyimbi ng'ensi emwagala lwakuba musambi wa muki wa mupiira tekimufuula mutegeevu anyuma nnyo ng'asirise n'asamba mupiira era abantu abasinga bwe munakiwa obudde mujja kitegeera nti bategeera nnyo oluvannyuma lw'okusirika ennyo ng'akola ekyo ekitone ekiri mu ye so si okuteesaako eri abaki ntegeerekese eri abantu eyo nga nvuddeyo mimi ngenda kubaako kye ngamba abatulaba omusajja bw'omusanga yazaala abaana be munnange baba babo abo baba bange olw'ensonga nti toyina galanti na Katonda nti gwabo tebali boola kuba n'abaaba aleka bano tomanyi kyabakola ki mimi abakazi abamu tulina mukisa nga wasanga bbaawo ayenda ku bakazi 10 olunaku nga kati asaze busazi nadda ku babiri naye nga bw'oleeta abazaala bano ekyaba balesaawo ng'omusajja yayenda n'akunakuna ng'ayingira mukana akazi ate mu bitooke era yeewuuyo mu anti nalo nga bo baba baana baffe n'omwami naye bano baazadde nga wendi anti era mimi ngenda kutambula mpolampola naawe ontuukewo ntwala omukisa okutegeeza mimi olina kitaawo mulungi nnyo buli mwana alizaalibwa nga wangabi alibeera wangabi oba wooli oba tuliiwo era omwana oyo nga bw'olina kitaawo bw'otalina ddembe limugoba ku kitaawe wabula gwe osobola okugaana n'omulabirira which is good naye asigala wa muki wa musajja kati nze nampijja maama wange yafa ngambye teweereganga na bintu bitagenda kuvaawo nkya okuggyako omukazi nkuwa amagezi kwata akaana okatte bw'omala okukatuga ojja kuba ate onaaba oyomba nandi naye atasobola kutuga mwana azaaliddwa nze kyenva sijja kweregana mwana wa musajja buli gwaleeta nja mmulera kasita aba nga yeddirangabi ne gwazadde ng'ali naawe olw'ensonga nti gwe tayagala kubalira ewammwe gye wali ate ne kitaawo omumanyi anti buli omu Naalongo ayina kati obutalimba nze Naalongo obutakulimba omwana gwe nsanze n'omusajja nja mmwola era oyo aba mwana wange naye omusajja omwana gw'anaazaala nga nnyina waali mulamu nnyina nga waali mulamu
omwana we bamuwe maama we sigenda kugamba nti si waffe Wangabi mwana wa anko naye njagala nnyo maama w'omwana anko twamuloga nnyo tajjazaala mwana tugende njagala nnyo maama w'omwana ono atwala obuvunaanyizibwa bwaki bw'omwana we kati ne Jonita kye yabadde ategeeza kati mimi ngenda kubako kyentangaaza ye musomesa wakati w'abasajja abangi teri mukazi alina buyinza ku maka ga musajja wabula bw'olabanga bbaawe akola ebyo ebinyigiriza obulamu bwo osobola okumwerekereza kubanga omusajja si yakuzaala naye abaana yabakola ki yabazaala era kati mimi saagala njogere kusanyusa kubanga nze njagala oyogere ekituufu kati njagala kuyamba abakazi abatulaba mu community omukyala ndaba bw'owulira nga bbaawe abaana be bakuyisa bubi kasita ggwe kitaawo omumanyi nkole ntya kwata mpola ekkubo ogende wa kitaawo kuba bano boogoba mu maka ga kitaabwe weewa taata waabwe ntegeerekese bulungi ekirala abakyala bali mu bufumbo abakasajja abasinga tebandyagadde kuzaala bweru oba nakwenda naye tukola percentage ebitundu 99 okubasindiikiriza okuzaalawa tutya oli maka ga musajja omusibira ebweru akomyewo leeti ennyumba si ya kitaawo naye ne ssente z'olya si gw'ozikola naye maama olw'okuba oluddewo omulinamu abaana 3 ofunye obwannannyini obuggala bw'ennyumba gy'otaazimba etaliko bbaati lya kitaawo okitegedde ekyuma kye yagula essente ze kati otandise okumanyira omusajja ku kyuma ky'oyambadde ku ngalo ewange tebayingira ssaawa 5 ewange tasobola kukola bw'ati olw'okuba abasajja baabatonda nga asobola okuhandolinga abalalu 4 kyava agamba nti onoomuka asigale mu nnyumba nzireyo gye nkola ki abasajja balina obugumiikiriza obuhandolinga abalalu 4 anti abasajja obulamu bwe balina tetubumanyi omusajja ova ku musajja akeera ku makya najja wano nga bamuvuma n'alimbawo n'agenda enansana ne bamuvuma nayo n'alimbayo gomanyi lwaki bafa mangu beereetera stress ez'obugenderevu nga bo bennyini be bazeetuumyeko otegedde abalalu 4 be bali waddalu omanyi njagala obeere open nnyo abakazi tuli balalu si kyeŋŋambe kuba kakati mwagala kunneegezaamu mwagala kunzita mwagala kuvuma ekyokunvuma awo nampija abaawo abahandolinga abasobola kakati abasajja abo balaba ffe tubatta amangu nti omusajja akufuna mimi bambi nga gwe gwayagala mimi n'otuuka mu nju y'omusajja buli mpisa embi gye walowoozaako ne gye wawulira nga bagyogera n'ogifuukira mu nnyumba y'abandi akuzaddemu abaana atunulamu abaana be bagenda kubonaabona n'abeerawo ng'ayagala obeerewo okuza abaana yadde bw'otyo bw'ofuuse ekirerya talina kyakukola kuba gwe bakola ki kati omusajja n'agenda ezzana n'akwanayo nampijja mirembe bw'akwana nampijja bamukwana bamugamba munnaye ndi mufumbo nina omukyala nampijja ngakkiriza bulungi era nga bamukwana nga babeerawo ne nampijja nga bakolagana nampijja olufuna olubuto ne bamuteeka mu kazigo bw'eppaba manyi abakazi bagonda nnyo ng'ayagala okufuna omusajja mu ngalo meka neyeekuba akawoowo neyeekolako obuntuntu bwonna obumulaga nti mulungi olumala okulaga omusajja nti atandise omubalira mu bajeti ze nga mu pulaani ze atandise omumuteekamu ng'atandika kakati feresi mu balwawo zikwata maama eyo gyoba wali bolowoozaako ffe tuli bakazi era kakati maama buli kimu bakiwa baliyo anti twabasangawo mukyala wange mukyala bamukwana akikola ki notati abasajja gwe nti asobola abalalu 4 guva ku muntu akwefuulira without no reason naye n'akulaga genda okigambe jjajjaawo toddamu okumanyira mu lusungu lwange kati n'akulaga mbu ye muzibu nnyo ate alwanyisa gwe yakola ki gwe yasangawo kati omusajja awunzika mimi nga eno yadduka kizibu n'agwa mu kiteega bwe batyo bafuna abaana b'ebweru kubabuza mirembe waka ne wabaawo n'omusajja ng'omukazi omutamumala gye bali abakazi babalina mu mayumba nga bbaawo bw'ayingira ng'abakazi basaba sala nti bannaye mukama nyambaleeradde ng'akooye yeebake bwebase nga musajja muganda yakuta emmere ngawo kennyini osaba sala nti mukama simanyi oba bunaakya kyokka ate omusajja akumenya toyagala agende kuwasa mimu kubanga gye bali babayina nga bamina amagulu aga mulungi nnyo nga gwe kenyini obeerawo noga bannange kino kyennagwako saakikola ki saakitegeera naye wendi kati buli mukazi asooka ategeera omusajja gwe yakola ki omusajja bw'olabanga ogamba nti naalonga omusajja mwagadde mubiisebiise naye yawasizza kitegeeza omukazi omutakola ki kuba nabo gye bali olaba eddiini ennamba ey'obusiraamu yayimirira n'egamba nti omusajja asaana abakazi bameka kati gwe bwatunula olabamu obukazi bw'abakazi bameka
kitegeeza ogenda kufuna chance oleme kugwa kubali eddiini be yatongoza kubali yalaba mangu nti waliyo abasajja ng'omukazi omu takola ki kubeera waliyo n'abasiraamu ng'alina omukazi atya bulungi nnyo era nga talina buzibu nga n'ebyakulwani byegamba tabiriiko era nga yagamaze mukazi wange bwannema n'okuwasa siddamu naye ate yo kulwani yakulaga n'ekyogera mu lujjudde nga tebaajooca naye lwakuba nti abakazi ab'e Uganda bafuna ffe gwalaba mbu nalongo mumpi nja musobola nja kulakira oneegoge nga sigenda kubanga kyenjogera nange nina n'ekitabo kyemuweera ekitiibwa nga kikyogerako gwe yafuna omu nga ali mu bali ku luhani beegamba kakkana bukakkanya otegeere nti oyo gwe wakola ki gw'olina kasita oli mu bufumbo ate akulabirira bulungi kyesikkiriziganya nakyo ye musajja omwavu okuwasa abakazi asukka mwatya nga mupangisa akazigo landi oli ababanja ekyemisana n'ekyeggoo tekiriiwo naye atoyagala wasa omukazi ow'okumeka ekyo ku luhani si kyeyakola ki si kyeyagamba kitegeeza oba okoze ekikolwa ekinyigiriza abantu abalamu kati ate gwe oba ojja kukusalirwa omusango mu ggulu naye abasajja abasinga ekibazaaza abaana wabweru bakazi kubasibirawa wabweru omusajja noonya ekyokusalawo nga talina n'asula mu loogi mpakaddi ate waliwo gwe batasibira bweru nalowo naye n'agamba tamanyi kyamubaddeko kakagambo kamanyi ku basajja nze tebakaŋŋambangako naye baba bakugambye olina omukisa kubeera asobola okugamba amazima nti nabadde njagala baana obadde ogenda mukola ki ate waliwo ekirala nze bba wange namusanga naŋŋamba babazaala bameka 3 ayagala abaana 10 na bameka wamuwa 11 ababiri ne bafa akyalinawo 8 ate bonna bawala bokka kati nze saalonga okubanga tannaŋŋamba nti alinayo omwana omulenzi just ndi abositowa we yeriwo otegedde kyentegeeza awo habositowa yekyankwatiridde ku sayidi eyo naye kitegeeza nefubako okubazaala kuba yali abakola ki naye ofumbiddwe omusajja agambye njagala abaana 6 olina 2 naye ate oyomba emisana n'ekiki n'ekiro ajja kubazaala ne bonaayomba ennyo okuyomba takugaana musajja kuzaala baana wabula buli muntu nti nno ki nja kgenda mukwano bw'ogenda n'abaaki omusajja atya mukazi atannaba kweyambula ngoye yekka gwatya kaddemu omusajja atya omukazi omu atanneeyambula ngoye ze awo buli mulimu agukola ne kasozesa akasumaali bwe paba alaba alabisaako limu ati ngambeka ng'agamba bambi kino bwedda kyekinzita ate singa abasajja basobola okwejjusa bandibadde bafukamirawo wennyini n'agamba nti mukama aligenze mukasengere wejjuse wafaaza kino nkyenenya kubanga bulijjo ngwiranira buki bwereere naye omusajja kavuna amala okuzaalamu bw'ati okumweguya ennyo kikakata ku ggwe kubanga aba amaze okuggyako ekitundu era lwaki nkubiriza abakazi abutanoba mmimi nti buli lwonoba n'abaana abaana bafuuka baddeni eri obulamu bwo buli lwoyomba omusajja ng'agamba olaba neyakuzaalamu bali yakulema kyopolaba abazadde batukamu abakyala ne bakyawa abaana be bakoze eki kubanga buli kizibu kyafuna mulabikiramu abaki nandikuwadde omulimu naye obuzibu olina abaana nandikusuuza naye abaana kati otuuka ekiseera ng'abaana boowulira nga bweyagala okutuga obuki ate ono agenda okukukwana eva akutwala nga second hand nteetawo abaana bo bwe munaanyiigulukuka n'omusonyiwa olibeera maama wabaki kati saagala nnyo bakazi mugende nga mugwiranira ebintu bya layisi nga mulekawo ekyebbeeyi anti waliwo abasajja ate abatwagala n'abaana baffe anti babaagala naye ate n'emisango gya leepu era givamu abasajja abawasiza n'abaana bammwe egyaba bazadde mitono ddala egya leepu egisinga obungi gifuutuse mu bakazi abafumbirwa n'abaki nga beebakiddwako abasajja ababawasiza bennyini kiva ku ti abasajja balumwa nnyo emmere yaabwe gye mulya ne baganda bammwe nze neewaayo okubakiikirira bulungi kubanga babiŋŋamba ofumbirwa ne baganda bo nga abato ne balya emmere y'omusajja nga babigula obubina bwe bakola ki naye nga kitaawe gyali ne maama wo gyali nkiddamu eŋŋanda muziyambire gye babakola ki eyo ennaku eruma abeewammwe gy'olaba obbayamba obbayiwa mu ddiiro ly'omusajja bali emmere ye babigula tuke n'olaba nti kati akabina kano njaawo awo yakula n'omufumbirwa mu nnaku eri gye wakuliramu wafuna ono omusajja gw'oyagala alabirire baliwa nabo baleke bakulire eri nga gye baweera obuki si bagobaako baganda bammwe naye njagala tugende nga tukendeeza obukyayi obwo obugwawo bw'oba nga oyagala bbaawo omusaba baweerera batwale mu kisulo buli awummuladde wa nnyina kubanga naawe wakulirayo gwe wabaaki kyakulemesa funa ono omusajja omugaga gw'oli naye lwaki golowooza nti baganda bwe bagenda okufa nga gwe wakula n'okuwasa ne bakola ki mulekere awo okubanga mukulyetinga obulabe mu famire zammwe nga mwe mubukoze eki mubutandiseewo sikkiriziganya na mukazi agamba nti ayola abaana ba musajja nga gwe olina kitaawo bw'olaba bakulemye genda ewa kitaawo nabo basigale ewa kitaabwe ekyo nakyo nkimazi
bwati bwaki ye mu maka gani mwogamba ntoyola baana nze soola baana naye nalonga tugambye tudde kitaawo omumanyi kitange mumanyi ne bana abaana era bwentyo we banaleeta yes nganzijukira akagambo ke nganzire wa kitange ate nno kankubuulire mimi mujoze basajja bannaku zino batali baganda omusajja omuganda mu maka ge tayogera lwajja tayogera saawa zaatuuka tebamubuuza bagenyi bajja tebamubuuza baana bajja waki waka yaleeta bulesi n'ateekawo kubanga wawe kuno omulembe abasajja batwagadde nnyo mu kutwagala ennyo akamanyiro ne kakola ki nekeyongera omusajja butaleeta abaana mu makaago tayagala kukulumya bulamu tekitegeeza nti tabakola ki naye bwatuukira okulemererwa abaleete kitegeeza abalemereddwa buki kate gwe nayo katoyagala abatte nze ate nze n'ekirala waliwo omusajja yagamba mukwano gwange wuuyo omutuge nisiyagye mumutwala gwe nyamba okatugire era gwe ojja kumujja yakatuga lwaki oyagala omwana twasule ku matiitiri nga yazimba ennyumba ye n'agikuleetamu yaga nyamba okatugire nze nekyaye ate nze amagezi gensobola okuwa abakazi nze omukazi okuzaala mu bbanga nga amukubira essimu nakuba sinnakifuna ku 9 ne ku 8 batuke ne bbanga ogamba mbamute ku poliisi kwata omwana wa bbanga omumpi bwe okakasanga wuwe muleete ewaka sinze mbooleza engoye sinze mbafumbira emmere okujjako nga abakazi babaawo bangi olwo ne washing machine bagenda gigula okitege mulina mutima mubi omuntu atakuvumye nyina teyajjako nakunoonya bwe baali bamuzaala omwana teyagamba nti munzaale wasula siwe okola ki nalongo manye ebizibu ebijjira ku baana abo bebaleeta bamaama baabwe akajanja nga teweenywezezza bijja naye omwana wo kakulema bwati n'omuwabazi bawanga akwerabye nza n'okufa nga takujjukira nti yakuzaalamu ati nze ndi mukazi mugumu mimi buli mukazi omunafu omutiitizi tagenda kuba na musajja yenna kubanga mimi kankubuulire njagala nawe onsiigira ekifaananyi olowooza singa omusajja ono abadde akkiriziganya ne yazaala omwana lwaki aleeta omwana we ansa gwoba ogimpa kitegeeza waaliwo ensobi eyagwawo wakati n'azaalamu omuki omwana nze mimi tewaliwo kintu kirindesa musajja wange oba akuzaddemu oba akoze atya nze Saalongo Kasaimya n'agamba nti nze maama w'abaana be nga kyatambuza ku lulimi nga era bwatuuka mu maaso gange andagira ddala nti nze mukazi we gw'ataawasa mu nsobi byonna ebisigadde byali basobezza nja kulaba bwe mbikwataganya naye mulikaawo ate n'ekirala mimi ekintu ky'otaasobole tolina nnyo kyopromotinga mu nsi abantu bazaala abaana abakazi ne bafa basobola n'omuwendako obwenzi nga woli n'afa oyo aba wakutwalibwa otegeera bakyengeza nosooka n'otunatuna ne twalinayo bamaama be bato anti si be bazaala omwana bbawo yamukola ki mimi nze mpulira nnyo ennaku nga bbawa ng'ali mu nnyumba nga ndaba asala entuuyo bw'azisangula bw'atula bw'atate nze bbange mwagala aseka mimi abantu bafumbiddwa abantu batakola ki be batayagala ne naawe ensobi gye wakola bbawo azaale bweru bw'otula wekka ogimanyi abakasajja mubamma ensujju baŋŋamba ne mwerwaza endwadde ezitabaluma simanyi enjoka simanyi ate kakati enseke zagaze bwe mwerwaziza endwadde ne mubbako abasajja ssente zaabwe ng'ensujju temubawa kati oyagala abeerewo atya abasajja baabakola nga tebagenda mu nsonga akabonero akalaga nti babeera standby tebawummulangako ffe tulina ennaku mukama ze yatuwummuza kati gwakito kitegeera nti abantu be twafuna mukama yabawa amaanyi mangi beetaaga kubudaabuda mu sipiidi omummi ensujju emyezi egi waliwo yankubidde nga bamuteeka ku timetable kati nga nze ndi awo taata w'abaana genda ofuna omukazi omulala tobonaabona nansi eggulu ly'oku nsi eno lye tulimu tewaliwo eggulu lyakubiri babalimba bw'ofa ogenda mu ttaka abakazi mukoze abasajja ebintu mimi abasajja baba wakati bakagumu singa abasajja basobola okukaaba nga abakazi bwe bakaaba okimanyi nti omukazi bamuwasa nga kitegedde bulungi nti omulimu gw'omukazi ewaka kuwaayo nsujju ate abasajja muba wakikimbuulire tolina omukozi tafumba emmere nti nze nyina mmoto nti bange nze musaavinga ne byafumba nze babinteekerateekera n'embifumba bw'aba waali neera nyina akola emirimu gino gyonna egikoze eki ekitegeeza omulimu gwe yanteera mu nnyumba omukulu kumusanyusa abasajja basanyukirawa woba ombuulira abasajja mu nsi sente zaabwe bazikolera ekintu eki ensujju gwe w'omusajja ensujju ebirala bireke naye ensujju ogimumye bw'osaba ebintu by'okumukumu bw'osinda endwadde ezitakuluma mbuye abeera awo kubanga yakuwasa tajja kubeerawo ate omala ogaana abaana ojja balera bw'owira toyagala kubalera ewa mumanyiiyo bwatu bwatusikumye mbakitaffe ate ekirungi wali ofumbirwa tewajja na capital nti wayambako omusajja mugule ennyumba kitegeeza yakola n'agula ki buli muzadde akolerera baana be nga nawe tatawo bwakukolerera okitegedde ziri omukazi yankubira essimu mbu Naalongo
bawange tanjagala nvuge mu mmotoka ekyo kavugamu abaana bange kitaawo gende ovuge mu ya kitaawo bano bavuga baana be naate gwobazaala nakyo kikukola ki kati abakazi mwagala ki mu nsi kati wemanze njagala kuvuga mu mmotoka ngene nvuge mu ya kitange wakula otya tuukaawo nga kitaawo takuyigiriza mmotoka bw'aba yayitagirina kati kitegeeza emitindo gy'emmotoka ngisanze omusajja ate kati mukwate bulungi naye akyayigiriza abaana be kuba be bamukakatako gwe sawa naawe onobawo naye abaana be bw'ali bakakasanga babe ne bw'obagaana omulaba ne bwafa bali babaki era baligamba munaye abaana baali bamusisi naye tebaabamuwa ntegeerekese kati naawe engeri gy'otafuna mukisa gw'okuyigiriza tonyigira onaayigiriza babe mukwate empola bw'amaliriza abaana bagatteko gwe kitaawe gw'ataayigiriza temumalako bantu mirembe bannange simanyi nakye ngenda bakolera naye nze nyiiga nnyo omuntu omukulu ng'ogamba sobola kulera abaana ba musajja kituufu tosobola era nange nzikiriza okusinga okwokya abaana waliwo agamba sijasobola kukola ki naye eryakuleeta olimanyi kuleeta olimanyi tosobola kugoba mwana ku kitaawe nga naawe olina kitaawo so mu mbeera y'emu Joanita Kawalya maama omulungi yagambye teri mukazi nga self made asobola kuyamba okize mu Luganda nga self made obanti yogere ntya nga yezimbye yekka like nina mu kasente kange nezimbye nfuuse kyendi leero nga omusajja asobola okunfuga kuba buli wokkiriza bakufuga kitegeeza toyinaamu ssente omukazi yenna eyakkiriza okufumbirwa nakkiriza atambulye ku ntoli z'omusajja mwavu era bwatu yakubiriza nnyo abaana b'obuwala okukola ssente naayongerako akantu k'okusookasonga neza kugenda kukaleeta akamwami muganga omwami we simumanyi tomumanyi ayina engeri gyabadde amuwoningamu kakati nga sinatuuka ku mwami muganga kuba tankwatako kantandikire kitegeeza buli mukazi mufumbo mwavu bw'osookedde abantu waliwo abantu abanaku abafunye ssente mu bukulu abanaku abafunye ssente mu bukulu kuba kati nyina omukyala gwe nalaba yayogera n'agamba yetalabe tafuga musajja ng'avuga pulimu kati self made kitegeeza ki yeekoze anti neyeekola muki mu kuvuga pulimu nemwe mimi kambeeko kyenkutegeeza mimi okitegeere omuntu yenna omukopi mu bwongo bw'afuna miliyoni 10 afuna ekirowoozo nti asobola okulamuza Uganda eno n'agigulako ekitundu bukopi bwa buki bwabwongo siri kwabo bombuuzizza ne kanyambe bangi abalina endowooza bwezityo mimi bakaba basajja balina ssente nnyo era nze nnyina okukkiriza nti tulina abamu nga bagamba self made naye nga abantu bewala nabo babasinga bingi nkiina mulimu nze lwakuba nti abantu balwana kwegaana byebakola ki bye balina nkiddamu omuntu yekka atali mugunjifu mu bwongo yatasobola kubeera na musajja kubanga ekirere tekifugika gunaabeera nakyo otya omukazi omusiru naye mukazi munnaakulema mimi osobola okulagaana n'abawala n'ogaana naye bannaye bukyankolagana n'abantu kina ekipapulo bannakirondawa kale saasira omusajja amugyamu engoye kubanga situlina kyuma gavumenti ekyakitumye ntwala omukisa okutegeeza ebyo ebigambo byogerwa omuntu omukopi mu bwongo kubanga Pulezidenti Museveni mukyala we alina ssente minisita lwaki yandibadde muka pulezidenti njagala nkuwa example ezirabikako abaana ba first family bafumbirwa Jeno Muhoozi alina omukazi muka Muhoozi lwaki yandibadde afumbirwa kuba tebawasa mu zino family ennaku balina family zaabwe mwebakola ki mwe batambulira okuuma ssente twalabye n'omuzzukulu jjo nga bamufumbiza bulungi nnyo be bantu mu Uganda be twandibadde tulabirako nti balina buli kiki buli kimu tebajja kwetaaga anti mu nsi mimi otyanga nnyo omuntu alina obuyinza ng'alina ne ssente wetupimira entegeera z'abantu abalala nti omuntu alina obuyinza ng'alina ne ssente ng'akyali mwetowaze y'oyo aba talina bukopi muki naye era omukopi bw'afunamu obuyinza bwa chairman ero seezi abantu bonna ku kyalo atambula abasambasamba kuba alwana okulaga obuyinza buno bwe yakoze eki bwe yafunye ntwala omukisa okutegeeza nti eyo endowooza y'abawala abakopi muki abafunye ssente mu bukulu nga yakulira mu nnaku nga n'emmese z'abaluma ebigere mimi abantu ffe abakulidde mu nnaku mukama atuyambye buyambi kufuna common sense naye abantu bonna abakulidde mu nnaku basobola okulowoozesa nti asobola okuba pulezidenti Museveni oluyinga alina etteeka lya kalabba
Lwansonga nti bwe bafunamu obusente olw'okuba omusaayi gwe tugwalaba ku ssente taata wo yali munaku maama wo talina kyakoze kugabula ekiri ewa mulaba gw'okikoze kati olowooza sensi mbu oli serefu mmeedi oli waaki era tosobola fugwa musajja mukitereeze omusajja tasobola mukazi kirerya era bibalemye bingi nti abamu ababyogera bafumbo mukwano teri mufumbo ng'ali mu maka agateredde ng'abyogera wabula waliwo obufumbo ng'omusajja bamuwambako omuzindaalo nga yafuuka musajja mwana ebyo osobola oyimirira n'obyogera naye omusajja ng'asobola okweyimirira n'ayogera tosobola mmeketera mannyo mu maka ge n'ogaa ntofuga musajja ate oba nodda mugaani naye gwe mimi bamufunye omukisa okulaba ku baana abasajja abakuziddwa abakazi kyova olaba nvumirira obwasinga omazi anjagala abasajja mugaana abakazi ogenda n'abaana bammwe nti omukazi bw'akuzibwa omusajja teyandikuziddwa maama we kubanga teri mukazi alina kalakita ya busajja mu ye wafukako ng'oyimiridde muleke omwana tata wamwekulize ne bwaba munakuleka akule nga alina ekyobusajja talaba mwane abo abasajja abakuziddwa abakazi bakyabasongamu engalo gwe gwo tosobola kunfuga tosobola kuŋŋambako nze kakati nze bba wange yakuzibwa kitaawe nennyina oyimirira wange omusongamu akagalo ajja n'akamenya oyimirira wa ng'ogamba aniye kambeeko kyenkubuuza ng'ogamba ani mimi abantu nabagambye abasajja bawa abakazi essimu era ndi musanyufu nnyo njagala baziyita kabositi biki ebyo by'oŋŋambye bye bakola podcast ekyo ky'ogambye njagala zeeyongere kabositi okijjeewa kyekyo ky'ogambye naye nawe oswaza ate nkuviireko kabositi gwe ebifumo by'onvumiza obiyita bitono kiba kivaawo nga sikirowoozezza nako kati ezo kabositi ze bakoze ebeere podcast naalongo okwegayiridde ekyo ky'ogambye njagala zeeyongere musobole okutegeera entegeera y'abakazi byo bemulaba kubanga lwaki nasaba abasajja bawa abakazi essimu eno ekupikaapika okugyayo entegeera ye eyaddala kubanga ogwa mu kabondo nga ab'entegeera banno bakuŋŋaanye naawe n'obeegattako kati bba wajja kutegeera kyeyakolaki kyeyatwala nze sirina gwe nnumba ate sirina gwe nzikakkanya naye nva waggulu nga mbategeeza nti basifugwa musajja beeba abakulidde mu nnaku abakopi abafunye ssente mu buki baka abasajja ssente baziina tebabeemoolerako olaba kabaka wa Buganda alina omukazi alina buli kimu nga basinza musinze ne basajja banne bamuyita mwami bakyala be alina olubiri alina buli kimu nga bibye alina omuki lwaki yandibadde awasa abantu tulina wano abantu abanaku abalemereddwa abaagala okuzanyawo families n'obufumbo olw'okuba bayingira mu mize bamuganziza eri simanyi wako amuganziza emyaka 2 kwegamba kasoyingiremu ebintu by'okwekombakomba amagezi gakakkanira ddala naye mutave ku bafumbo tugenda bagamba ebigambo ate ndi mwetegefu fesinga buli aneŋŋanga era abandaba ku programu eno mbategeeza nti bwe musanga nampijja ng'alina wakutemu naalongo si yabaaliwo naalongo ajja kubeera nnyo ku executive media mu nsonga z'amaka ewasigadde nampijja ajja kukwatamuko kwa tulina okubeera versatile nga wakakutte ba nga byowinter ogweno osanga omusirusiri walamu omutereezo oveewo kubanga njagala ebintu bye bakola tubisobola lwakuba nti ffe tulina abakumaakuma naga mama kisuseemu naye bw'aba Saalongo talinakuba ssimu nkyabawa nze ngenda kudifendi nga tuulusi lwakuba ngenda kukwasaayo owaagamwa ajja kunnemerera mu kukwasa oli ku executive media real time with Mimi program ene etebwamu ssente aba Nile Agro Industries Limited balina butto omulungi eŋŋano kosa n'omuzigo omulungi gwe agenda okufumbibwako omukyala ali mu kufumbira omwami akamere beera ng'ate okozesa Naalongo leka tutandika bintu bya kisiru mu program watandise ddi okugamba hallo anti oli yeddira ngabi ali versatile so mumbeera yeemu Naalongo awo nga atukutte atulina programu eno mwandibadde nga temunyiiga twalamu okuba nti amazima galuma bya ddala naye kanyiiganyiige situsula wuwe ate tunagenda twagala tusanyusa bonna tunasigazaawo abantu abatuwalana nze buli nfuna abantu abanyigira kireezi ze mba neeyongeddeko buli nfuna benyiiza nga mmanya nti okay kati abo tubalonki nze mu busiru nga nnoonya abalala so waliwo omwami eyankubira naŋŋamba yalina ssente ng'alabirira amaka akalimu ne kaggwawo ate abakazi kino mukikola nnyo mwenna muli bangi
kalimu bwe kaggwawo n'asigala ng'asobola okufacilitatinga ewaka naye ng'ebintu tebikyalinga bwe biri naye teyagambako omukazi nti nyambaako kufiiza yagendaga n'ayiiya naye bino nti nkoko ya buli lunaku firigi ejjudde biki ebyo byakendeeramu omukazi yakyuka n'atandika omuvuma n'atandika omusibira ebweru n'atandika omuteeka ku time table n'atandika buli kyakola amuvuma naye omusajja yaŋambye si muntu w'abakazi nti agenda awasa aleeta omukazi omulala wabula yaŋambye yataddewo akawunti ya ssente ze ez'obukulu bw'aliba awummudde abeereko waawummulira nga tali mu maka ga mukazi oyo ge yamuzimbira. Lwaki abakazi abasajja bwe baavuwala mu tukyuka? Lwa nsonga tebabatonda kuba na ssente. Effe abakazi twalina kuba na ssente. Abakazi twalina kutuula waka n'oyoza engoye n'ogolola n'ofumba emmere n'obudaabuda abaana bo n'olaba nti mwana ono enjogera gy'agula ne banne si nnungi. Omulimu gwa mama gwali gwa kuteekateeka baana. Naye ensi bw'egenze ekyuka nga situyinza kutambula nnyo na mirembe gyonna emikadde nga bwe gyali netugamba naffe katwenyigire mukola ekitabadde kibi. Naye nyina kye nakugambira emabega gye tuvudde. Teri mukazi yakula waabwe nga balina ssente asobola tutuuka awo ffe abaakula mu nnaku kubanga eze mwendi mu baakulira mu ki mu nnaku. Buli ataagunjulwa nnyo nga yakulira mu nnaku buli musajja amulina ajja kukiraba. Oyina saba mukama nga yakuzibwa bulungi. Naye ekituukawo omukazi bw'afunamu akasente balina ekirowoozo mbu omugaso gw'omusajja guba tewakola ki waba tewakyali. Lwaki bba wange yaŋŋamba nti ewuwe nakugamba ngula kaali kaweero kaamu domati bagiyita domati kali akabeera ku mulyango nzike yanzikiriza okugula mu nnyumba ye lwa nsonga nti abasajja baakitegeera nti bw'otuuka mu nnyumba yo nga mujjuddemu ebintu by'omukazi bingi alabanga gwe ayimiriddewo ku maanyi ge ojja kutuuka naakutunuulira atya nti ali mu ntebe gye yagula. Kati omuntu omuyisa otya sipiidi mu ntebe gye yeesasulira kyava alina okukuma mu maka nga temuli kikyo nga bw'otunula otwongera okutegeera nti oli mu nnyumba y'abandi mu bintu byabaki by'abandi. Kati omusajja oyo omukyalo oyo yafuna n'omukisa n'atamukuba kubanga abakazi batono nnyo abakutte ku ssente nga yakula taziraba n'asigala ng'ategeera bulungi. Abasigadde ssente zibafuze zibawa n'ekirowoozo nti asobola okugula obusajja baagula n'obusajja nalaba simayi yabutunda babulina mu mayumba gaabwe awo wonna mwavu kufuna ssente kiddemu buli agalina mu nnyumba mwavu kufuna ki kyekibatawaanya. Era oyo omusajja siragala namunakuwalirako mukazi we akasente yakakola ki ffe baali batutonze kutulabirira kasita omukazi alabiriramuko ku musajja aba akugase ku baana be yazaala ate kati onaamuboggolera otya? Amaanyi tuba na mangi okitegedde yensonga lwaki buli musajja yenna takkiriza mukazi kukola bintu mu maka ge ebyo byasobodde okukola by'oba okozesa otegedde. Bw'oba olina ssente nnyingi genda opangise omuzigo ennyumba tuzizimba buli nnaku genda opangise tewali mutawaana naye anakumaanyira mu nnyumba yo. Naye buli mukazi yenna ayeevaamu n'oyingira ennyumba y'omusajja amateeka n'opakuza bigenda kukola ki gobererwa okuggyako abo abaakuzibwa abakazi be boonoonye community n'osanga ekisajja nga kikaaba mbwa nti yayenda naye ku lw'abaana nandi musonyiye nyina ne benzijja ku ssimu yange enze nga neebuuza ono omusajja asiriwadde bw'ati omusajja yabufunaalongo anti kati boonoona community. Mimi waliwo ebintu nga tulina kubirwanyisa n'amaanyi. Abasajja baddemu babeere basajja buli omu amagema g'obusajja we yabukola ki we yabutereka ddemu abukwate. Kankubulire Mimi buli musajja gwe bagamba nti alina empisa embi alina omukazi obadde okimanyi ekyo tandika okitunulemu olaba abayayaye bonna abaana be bayita abaniga abo bonna balina abakazi gwolowooza omuyaga abeera atya n'omukazi olebeddekanti oba okimanyi nti mumantaalira tamukuba tayomba naye lwa nsonga omukwano omuntu yenna bw'akula gumujjira ku muntu yenna gw'aba agufunyeeko. Naye obedde otya n'omuntu oyo olina kuyiga mu ki gwe labira ku ekyo omusajja ajjaze nyina abaana abaniga bembeera nabo nga mukambwe muzibu naye nga ate omusanga ne mukyala we nga banyumya buki nga ne mukazi we yakimanya nti nina kawala kange kalina omuyayi gwe kazaddemu omwana sijja kwogera kabeti
era nkogedde nena kabuuza omulenzi ono ng'alina empisa nnyingi obusungu abujja ku ki n'anyiiga n'alwana ne banne n'agamba balina empisa nga tolina kyobakoze eki kyobakoze neggwe bw'ojja n'obayiikiriza balina kkala eri eyakulira mu bo nti ffe tuli baggeto sitwagala kutumanyiira naye tetumanyiira balala otegedde nti ye yamuyiga era simulabanko nga tankubyanko nti bankubye era bw'alaba atandise okutemyatemya nga gamba ko kati anyiize senga kanziruka ekikumi paka mu mmotoka kitegeeza ayafumbira omuntu gw'otasobola kuyiga wagenda kusinika manyinyo nga totegedde gy'olaze sooka oddeyo ewammwe bakubuulirire ti muntu omusajja tazungazunga tabeera buli wamu olaba nze mbeera nnyo okulayifu nga nsagasagamu n'abantu naye nze buli saa 12 mbeera waka buli 10 na mmeka mbeera waki kakati gwe tolinayo kyosobola kwerekereza kubanga omusajja takyagala naye ekizibu kyonna we kivudde mu nnaku kufuna ssente tewali kikireese kirala era tulina okusabira eggwanga lino omuntu omunaku nga yafunye ssente tomumanyi gwe Mimi anti buli kintu akikola okukakasa abaliwo nti yasoose okukifuna naye nga abantu baabifunaafuna dda era tebaddamu kunafuya obufumbo mu bakabasajja situlina ssente tebakiddamu sente muzirina just muyina empisa kisa kyena Sandi Primary School abasajja mumpa abaana kubanga mwe mubaweerera temwerijja kubaka abasajja mwe mujjafuna n'obuzibu tonnafuna kyabwaga mu Kampala kiweza kawumbi nga tokabbye bubbi ng'omanyira baka abasajja mu tebalina ssente ng'oyimiriddewo ovuga pulima enkola enkadde kajambiya ng'ogamba baka abasajja tebalina ssente waataayo mulekawo okumanyira baka abasajja mmwe mwana temujja kusobola waataayo omanyira baka abasajja mmwe tebalina ssente nenalo buli mwogera kuba embogo ate nze mu mbogo mwempangaalidde nze abazungu baŋŋamba oluzungu si lulimi lwaffe ne baŋŋamba yogera ky'obadde owulira bakuyambeko okutereeza ky'oyogedde naye nga gw'oyogedde ky'obadde okola ki owulira kitegeeza oba ofunye ansa kati mwe abaseka ye mwe abanaku abayiza oluzungu obukulu wano mulowooza lulimi lwammwe lwenjogera n'oseka oseka ki oli muzungu Mimi abanaku mutukoze bubi mu ggwanga lino temuna kye mutayonoonye buli kintu mukyonoonye kati nze nyina omuwala gwe nalabye ng'ayogera waliwo ssente ze bagamba ezaabulankana mu kampu emu naye nga bagamba mbu azirinamu omukono okubanga bazibbira mu mannya ge kati ekyo kyekikumanyiza baka abasajja nga teffe tulina bye tukoze nga nsobola oyimirira ekampala nga buli w'ensonga wange naye nga bba wange ne bwakuba essimu kati ku seeti nvaako kuba ye yanzikiriza nkole ssente ezo buli mukazi atalina musajja afunye ebizibu bingi n'abagagga babisisinkana kubanga mukama asobola okuwa omukisa g'essente naye nga weetaagako omuntu akugayidinga n'agamba kino tokikola wano bagenda kuguza empewo omukazi oba alina ssente mmeka weetaaga omusajja entegeera y'omusajja ogyetaaga mu bulamu bwo jasiti obusiru bwo bwe bukulemeseza okufuna omusajja akubaakinga kyova olaba bakukozesa ne bakuzaalamu ne bagenda okitegedde kyentegeeza kyekyo kye mbadde ŋŋamba yenze muka omusajja awo okusala amaloodi opposite Moonlight bambi gwe mpisiza obubi tonsonyiwa naye baka abasajja saagala mubeere batiitiizi ate saagala buntuntu obutaliimu bukuleseewo baana bo kyebakulimba nti omukazi omufumbo tasobola gaggawala ne baba baganja okuva ewaka osobola okukolera ku ssimu n'obeerawo ate nakino kankitereeze kati gwe ssimu bw'olabanga bba waggaana okuva ewaka entegeerayo yetakweyimiridde Mimi baka abasajja bakola emize mingi awo mu kkubo mulungi nnyo yali ewaka nga dda bukyali kati yafuna omulimu awannye omulimu ekitiibwa okusinga omusajja yakola ki omusajja agenda okulaba ng'olalanga dda agenda okufiirwa omukazi n'abaana be bakule nga babonaabona n'agamba tuula ewaka nze nabuuzako omukazi bandi omusango bwe gutyo omusajja ne mubuuza omukyala wo bwakolera kumpi mwesige omusajja nga tayogera ne tumunyigiriza emirundi ebiri nanga kati nalo kankubuulira amazima oyo omukazi yagenda mu kibanda ky'omupiira nga taŋŋambye oyo omukazi bamusanga entebe n'abasajja babiri nga taŋŋambye netandika okutuula nga bwentereera maama nawunzeko amavivi gandi ku ttaka kwetondera musajja neŋŋamba oba ate singa yasirise bw'olaba bbaawo tayagala otambule manya nti olalanga nnyo wafumbirwa teweetegese yensonga lwaki kati ye kakukumeekume asobole okukusigaza kuba entegeera ye esobola okukulesa abaana bo ng'ate n'akututta akulimbye buki abakyala abafumba abasajja bangi babakwana era nze ndaba nange bangi abankwanira mu jjaamu ne mbatya obuzira ntwala omukisa kutegeeza abasajja tebakwagala bakwanira mu jjaamu
musajja bankwana mujja musajja bayongedde okwagala naalo kyo kiri ofu naye lwaki bakwanira mujjaamu yekka anti tuba tupaakiza nti zesirabika mimi onya wali onsanze nze mimi sirabika mbeera ku ofisi yange ezo na video zolaba nkola mba ku ofisi yange awo wentundira spirit we wali habo store we nabateera eringa showroom bwe bakyogera nti ebintu byonna bye baba bagezeserezaako showroom kinene kati nkinyonyola ntya kale showroom kyenjagala otege display kyekimbeza naawe yasoma onyambeko nedda bwe watereeza oluzungu fena tuli mu kantu omanyiira genda Makerere mwalusoma genda Bulaayi natwakkakana tuli mu kantu kati gwenda n'oluliwo nesiga gwe olutuufu ojja ddu bagamba kati nze wembeera munnange era abantu toboza ndi mba ntambula mbeera mu kifo kitya ate saawa 12 mba waki okujjako lwemba nagambye nti ku Lwomukaga ne Sande Salongo nsaba mbeereko ku Fangoni awo mba ngenda kubeerako out oba nga waliyo kubanza n'ebivu nabyo sibigendamu yabiŋŋaana naye bwe wabaayo emizannyo olumu musaba nengenda nenkola ki naye nze buli wamu nze mimi nsobola okwegulira tiketi y'ensi yonna nsobola okwekolera visa y'ensi yonna gy'omanyi ku ssente zange nsobola okunyiga kati neŋŋamba ngenze Dubai kwebakamu enkya nenkomawo obonna obusobozi nze nampa ejjambo lino kimanyi jesiti abantu baagala kuwabya baana bato okukola nange nkubiriza abantu bonna okubaako kyokola batojja kuba bulungi nga tolina kyokola naye temumanyira baka abasajja mbu tebalina ki mulowooza saabawala mbu okufumbirwa nga balowooza agenze mu kubona babalimba baka abasajja akasente bakalina mukaba bakaluba yalonjenza akatabo mukannyoko kalina bbaawe waliwo omukyala bakaluba yalonjenza akatabo si mukyala bakaluba nnyabo oyo mukanda oyo bamuyita Nuru the boss baby si mukaba bakaluba bakaluba bagamba alina abakyala babiri omu si oyo omu ye yazze ne Haji okubeererawo Nuru bakaluba mbadde mu maazi omumuwa nze lwaki bujja muyita mukaba bakaluba baawe yani bakyansibanye si mufumbo Nuru si mufumbo Nuru nyina okwogerako naye ajja wano abeera wano ali wano waggulu tayinza kuba mulungi bw'atyo nga talina musajja yalimu ne bigaana kati yaŋŋamba ali mu kunoonya nyinawo omwami anoonya Nuru ankubiri so bakaluba ali mu bintu ebyebizinesi nabiki so yamuyisa amubeererewo nga bwayinza okukuyita kitegeeza Nuru afumbirwe kubanga ndabanga asaana ekyami nga kibakaluba amiina so mukyala gwe yazze naye Haji gwe yabadde atambula naye oyo y'omu ku bakyala be mukyala we omulala abakazi bagamba aba Haji asobola kitunulamu nagamba yasobola be ekinjagaliza tukikole kikola obadde ogamba ki kati nedda kangereze kugwa ekizampo oli mukaba musajja olina sente olina edduuka lya gawuni naliraba olina lino erya shaliya gye nasindika luli omukazi wakoze studio wano era bannaye emmimi gondetedde ebizibu abantu okulaakulanye ku sipiidi twagala kumanya olimu omukono gwa gavumenti sente ozijjawo banno tebakyagadde abamu tebakyagadde okitegedde baka abasajja kiddemu bagamba sente muzikola baka abasajja sente weziri kasitota obeera omugonvu omusajja nga akulika emabega toyinza kwavuwala okitegedde nze abantu nyina kino kyembagamba nze bena tubirina nebasa okugamba nti leero ogenda kusigala waka okitegedde ate nga tebakusaba noyagala oteekayo akantu ne bagakajja eyo ati ze neewunyiza bbaawawe emabega munaku nga 2 nze mimi abantu gwe bamanyi tebamanyi ti omusajja amuggyako essimu nagambe n'essimu etwaliddwa until further notice neŋŋamba abasajja bakambwe naye munnaye buli yamuteekako amaanyi yalemwa anti kati abakazi tebakitegeera waliwo wootuuka n'okkiriza n'ogamba ndi mukazi ate kati nze ngenda bbawaayo eddagala limu buli mukazi ayagala okuba n'emirembe kkiriza bbaawo akufuge bulungi nnyo buli lwokkiriza bbaawo n'awulira nti ono gwe nnyina mu bwakabaka bwange nze mmusobola walayi buli kyonaasaba bajja kikuwa buli kyonagamba omusajja ajja kuba mu matifu nti mukazi wange ampuliriza ampa ekitiibwa kasomuleka n'aba musajja yes naye gwe kasona ayagala ojjeyo ennaku yewamu kuba wakafuna akakati okateeke ku musajja bagenda kukozesa ekirungi obakozesa temukutya era osanga omukazi naganze ndi self made kubanga banzaalamu nebandekera abaana tiolina bameka nti baana maama mbuye ekyo kimufudde serefu ki wandibadde n'okuzaalamu okutya kuba omwana taliko kitaawo akula abonaabona
muleme kulimba nsi. Bafana wamulabye. Bafana nga yanyize nnyo. Anti Bafana musajja Mufirika akkiriza mu buwangwa bwe. Bafana yatuyangidde n'okukyalira ensiko. Anti mwabivaako munnaye muli ku .com. Yatubuuzizeeyo muba mugendayo mubikolera baani? Basajja. Kalwaki mutumanyiira? Munyimirira mutya mutumanyiira ebyo bimekapu bye mwekolakola bukowekowe ne mugana mubiteerako baani? Kati ate olaba ngenda kuwaayo n'ekizampa endala. Omukazi asobola okugesa ku bintu bya mirundi egi n'asooka aganzaako aba okwekuumbakumba. N'abavaamu n'azaala abaana. Otegedde? N'agenda n'akola entumbwe. N'akola amabeere engaleti. Ebintu ebyo olota babikolera. Ababikola kwewuliza bulungi. Nedda mukwano. Buli mukazi essanyu lye ng'abasajja bamulaga nti maama nsaba kubuuzaako. Maama nsaba ompeko kanambako. Nze omanyi gwe binnyumira nga abantu baŋŋamba obugambo. Era ngenda ngamba oliriza gwe. Kati nyina omwana yaŋŋamba nali nga ntambula ewajalula n'aŋŋamba Naalongo bulijjo bw'ote bwewenkana. Ne mugamba badde omanyi nenkana nti. N'aŋŋamba Naalongo oyiseewo ne ng'asiye ggwe. Ne mugamba lwaki? Nga wakula awantu awo. N'aŋŋamba mu mataka Naalongo oli bwakyapa. Nenzirayo nenkanyumizaako Saalongo. Ne mugamba nakusolo tokyampaana bulungi. Leka n'akagambo ke baŋŋambye. Nambuuza bakugambye kagambo. Akagambo ako kansanyusa nakanyumya ne ku interview nga 5. Naye nga kale neewuunya ku bigambo byonna ebyaŋŋambye bwekyo tekyakola ki? Tekyalimu. Nti ekibuliza omukazi omulungi ng'abantu bakuwaanawaana obugambo n'ogamba omusajja yantwala alhamdulillah. Naye ng'oli awo n'ogera n'okola ebbina nga teryakunyega. Teri kintu kibi mu nsi nga kubanga abantu bakukozesa. Omusaamya najja n'akukozesa, omutoolo n'akukozesa, omuwanvu kyekibi nnyo ky'ensonga ky'abakazi balina ebisiraani bya nsi 10. Nze neewuunya omuntu avaayo nga yeeyagala ng'ate abasajja bamukozesa. N'okyeyagaliramu mbu jasinze bankozesa bukozesa naye angumiikiriza ntwale yabula mbwolo oli self-made. Nabalabye ku live bambi ne temuli self-made jasi muli bantu abangwirwa okukozesebwako abalina gye balaga. Bakaba abasajja mujja kubavaako. Munzikirize Naalongo mubakomerezeewo olunaku olwokutaano. Kuba tukakasa nti mujja kuba era tujja kuba bingi nnyo bye twagala okubeera. Bingi nnyo bye tukyayagala okwogerako. Njagala otutumirako brother wange Dr. mu bitabo wa PhD yankubidde akasimu n'aŋŋamba toyuuga nkulaba ekintu kye mwakwata bakiyita famire. N'aŋŋamba nkakasa nga singa nnina amaanyi agasobola okujja n'enkola kye mukola nandikikoze. Famire zisaanawo zigenda ate abazirwana b'amaanyi balina ne ssente. N'aŋŋamba twala nti nze nkuddako naye njagala kutegeeza bino bwekibanga kyo kisobola n'okukujja mu bulamu bw'ensi ng'olwanirira famire. Nze ndiba proud naawe. Nenziramu amaanyi mangi. PhD kyekyo. PhD kati bangi kugambe ntya naye abaasomye ennyo n'atuuka okuyitibwa dokita mu bitabo. Anzirako dokita mu bitabo naye mu famire. Ne mu Islamic banking degree masters diploma gondi PhD. Okay. Omanyi saasoma naye naakwebaza nnyo n'aŋŋamba omukyalo oyo mundabire. Bambi. N'aŋŋamba ekyo bwe kibanga gye kigenda obbajja mu bulamu bw'ensi. Tuli babasanyufu nnyo nti muli bamugenze bulungi. Babeere bagumu nampigi abagala ya saidi eri. Ate nga batupise nnyo. Bulijjo famire oba zaggwawo dda Naalongo tetumanyi. Abakazi bakoze obusolosolo bungi bwe bakoppa ku bamaama baabwe. Ne bino bye bakoppa e Bulaaya. Kati bakoze obusolosolo bungi mu basajja olw'okuba bo tebalina bwogerero. Kati baziira ne bafa kyova olaba omusajja waabwe n'ekikuluma jangu tukinyumye. Bayiza njagala abantu batandika kubanga bakuweereza ebintu byabwe bibamazeko. Abasajja bankubira ennaku zino. Bamala obbikuweereza nga tujja nga tumuwa amagezi ng'agenda akola ekyo kyennyini. Ng'alaba. Bajja kutereera. So munzikirize nsiibulemu kw'omusajja international omwami ali Canada agenda ate abeerenga akola anaatera okudda era Saalongo munnange tukwebaza sijjakko wakwebaza webale nnyo Saalongo sente nazifuna nalaba complaininga si bwe zaali nakuwadde nalyako annange ate Saalongo nkwata mpola kubanga ngenda kuzaala omwana omulenzi nakugambye Naalongo tomuleeba omwana omulenzi mumuwanga ngoba okitadde kubanga nakula bulungi gwe omuntu abeera n'omusajja omu oba oddawa tolina gyodda omwana bwolaba bayiise just enju yayo yabangi musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.